You are watching Tariq Media. Welcome to our channel. Mudashikanga asatu. Kali. Morning. Driver ajja tugende mu cabinet meeting. Are you okay? Madam. Banange chichi mbadde manyogeze mu cabinet meeting. Ate najigena mu musirikale nze mutidde. Nze natidde kuva ggulo. Omulaba. Banange abadde ki? Nze simanyi. Embeera ze zikyuse atunula bulala ayogera bw'abeerawo yeka yeeyogeza. Bw'osembera takunyega. Mubuuziza ng'oyinza omubuuza aliwa. Ekyo kitegeeza ki? Okukuumiira okuva oli bwe yakubye minisita munnaffe ono n'akyuka embeera balinga abeeteesezza abantu bano. Yona wamusasula sente ze? Ate zaabadde guno omwaka yafunyeeko yadde. Mwaka gwonna? Emyezi ena si mingi. Abantu bagumiikiriza. Golooza myezi ena mbu kinene nnyo. Mingi, myezi ena mingi. Kati golooza mbu yeka yabanja. Kati n'oli minisita munnanga atera okujja wano. Yakoma muwa mwaka guwedde nga mu mwezi gwa mukaaga eyo. Kati kitegeeza oli abanjanga mwaka. Kikiba seneto naye simanyi ndowooza ono yakire babadde baludde ndowooza nga bakiri munda. Ani kubadde kinaawe. Kati ani ogenda okugendayo? Kati tukole bwe tuti. Sooka ogendeyo. Nze ntyayo. Gw'oli mukazi. Gw'oli musajja gwakola naye. Nze ndi minisita. Nze ntiddeyo sisobola. Kati kola bwoti. Tumuyiizeyo ak'okulya. Ye emmere obadde omuwooti. Nze badde simuwa mbadde manyi gwatambula naye muliire. Twala eri naawe. Eri balyayo. Obadde omubadde mulyaki? Ng'alyaki? Gy'olyako. Tetuliira munda babeera bweru mu mmotoka. Tebalya. Olowooza bayisibwa nga bantu abo. Osi bantu. Tomanyi nti baba batweningibwa kweyisibwa nga bisolo. Aba bisolo bantu nsolo. Nze mbadde simanyi nti yeetaaga n'okulya ennyo ekiri awo. Kati tukoze simuwa lwe musiibyewo lwe muwa ku mmere ey'abazimbi. Ey'abazimbi? Addusse. Ate njagala gwoba okulembera asookera. Ate alina sookera ku gwe gwakola. Gwobadde tomuwa mmere. Ekyo kintu kitono nnyo emmere. Sente zo bw'oba atambudde nawe ne bakuwa emmere oba tuwulira. Kati ffenna tufuuka ate abazibu. Ali ku ssimu. Olowooza tayita banne. Kati ku ssimu agamba ki? Obayogera naani? Kigendayo. Ntyayo. Gugenda takulinaako nnyo gwe nannyini wano. Kati wengenda mugamba eki? Gwe weeyisewo ko bweyisa bw'oti. Owulire ki kyagamba ate oba omugamba ki? Beera mukazi omuvumu. Lwaki naawe olalambala bulo? Genda ng'osoobereza kati wakwekanga. Sooba nnyajja kulowooza omuketta. Kati ntambula ennyo naawe mukambe. Tambula bw'oti. Tambula bw'oti. Bw'otyo. Oli bulungi? How are you fine? Waje. Muka minisita omulamba toyinaamu ntambula yamawowo naawe. Omusajja munyiivu. Busaatuuka busaatuusi. Wankuba. Munyiivu kuki? Tanziramu. Siddayo nze. Okoze otya nti? Nakugambye kukola ki? Nagambye tomunyega. Weeyiseewo owuliriza essimu. Mwe mugenda otukubisa amasasi. Osobola ogiwuliriza ku feesi ye gy'aliko naawe. Kati okoze otya? Atuma kyambadde. Nze siddayo. Tono. Jangu. Kati bw'oli mutiitiizi. Wangi? Omusirikale oyo mulaba. Mwogera bulijjo. Twogera. Kati gendawo onyumyeko naye. Onyumyeko naye.
naye ng'owulira kyayogera ku ki simu ejjombooli kalise topapa nga bulijjo tokitwala nti waliwo yakutumye okitegedde kyoba okolera ddala ekyo olaba kati atambudde ng'omukozi wa minisita nayegwe muka minisita otambula mulambo onswaziza afande jebaliko mugenda mu cabinet meeting onjagazaaki mama obaddeki omusajja mboggoledde takikolangako kinabale takikolangako kati bw'aba aboggoleddwa kati alina obusungu bungi kiki njala oba njala keki mwezi mweri soko omuyi nani agenda okitwalayo sinze siddayo kagitwalayo naye kyetuba tukola ani nze gwosoosayo ate nga nze bwe basse walabyeko nga basse mukazi we fe bwe bataagala kadireeta keki kati kiri bwekiti otuuka mugambe dadi akuwadde olyeko mu mukwano eno nga ntono temulimu nnene nzeze ziriwo kakati zirina yadde 10 abaana balwadde buli kimu kiri awo nkuuma ono nja kubipinga nga nfunyewo ngenda musabayoko emitwalo 5 neera manyi tajja kumpa ate bampa ampa okitegedde dadi mu mukwano akuwadde tuli bawamu okitegedde topapa nopapa ne bakuba essasi libyo era kati wano bw'owulira essasi nga likuzimanya mukubi obuuka bubuusi kikomera olinda kati abo abakozi gwe mulimu gwabwe kutukuuma ku biki osoosaayo oyo obusungu n'abumalirako oyo gwe n'ogenda nga byateredde ate abo bazimbi ate nabo bwe bakaakamuka anti emmere obawambi anti bwesi abadde afadde enkuba olyeko akomyewo bulungi asiimye kimuwadde naye talina kyanyeze yadde n'ekigambo n'eki ono yakoze ensobi ate omuwaka ekyemutuge nga tomuwereddeko kyakunywa kati muweeki muwa amazzi tulina splash tulina juice tulina biki singa twamutereddeko ak'okunywa mwemugenda otussa oli mukodo nnyo oli mukodo ku byonna ebinene ebirimu omuwatekano muganda okitegedde genda ng'omanyi mwogere mpola ekiddako kyonna naye olaba akkiriza keeki n'enjala mweri naye oli mukodo lwaki tomawa mmere bwatambula naye bakuwa ebitafutafu sireetera gwe kati lwaki tomuwaako lwaki bwendeeta wano tomuwa tebasula wano nga batukuumi nze bamanyi yalidde gye mwabadde mututtisa ate mmwe ne musigalawo mami agambye onyereko kano kusimulireko okwo
omanyi kyoba nange amuwangudde agenda bakubuzibu obuliwo nsanze keki tannagirya ati abadde alinda kyakunywerako ate nze sibalako oba ali oba awomebwe nze nefubako kimu kyokka kasi tatugenda mu cabinet meeting we kumulopa kumuwaayo siza musirikale wenagendeddeyo gwasoose namugambye mugenda mu cabinet meeting yantunuuliza eriiso kati nze kasatuuka mu cabinet meeting nga muwaayo bwe babatuwa tukuuma ate nga bebatutta ate oba okyayagala sidda na musirikale nze nina bwe mutunuulidde bwenti nga neetegereza nnyo ekyenyi nembala abaladdi kubawa wano naye yogeddeko naye akubulye kiyetaaga kyekimuviddeko kuba omunyivu bwatyo ekiteekwa kubanga kati nze wanankuba gwatamuwa mmere mweguleeko nawe funayo kyomutwalira oba kidishi kyemmere kamutwalire boto tali yange nina eyange erigyemteekamu amata nekyayinga mwali wamolaba nemmere yenyini batabula ati abantu ateekwa kusanyuka naasanyuka tosaatuuka ajja genda ebyo byeyesundasunda amukuba olubooki ambogole kyanga twalirawo abadde takinkolangako bulijjo bwe muba mwogereyo mweteesaamu bakunyumizaako ye tunyumyawo waliwo neyali ayagala okunjigiriza emmundu afan eno boto yange ngikuwadde gikozese ate mulimu n'amata osobola okuganywa buli we munatambulanga neddaddi gwe nga bakuteeremu ekyokunywa ngambako nti oba ayinamu obunyiivu bwaki alina kyeyali aŋŋambye yadde n'ekimu okwekali yaŋŋamba nti oba abaana balwadde muteereddaawo tasiimye simusanyufu era kale simunyivu nga luli ate simusanyufu omanyi nebyokulya ono byeyatuteta nabisomolula naye kati eno lwaki tetwassaayo mulyango mpozi ng'obuuka bubuuzi tulinayo ki ekirala ekyokulya mpozi waliwo buswiti naye kati tewakyali byakulya biri awo kaswiti omanyi kaswiti kabonero ka mukwano jakulowooza omwagala n'obulamu bwobwonna anti w'omukwasa mu ngalo kyetulina kimu kyokka ofubako ava atya wano netugenda mu miitingi bwetuula tadda twala kaswiti oba kaswiti eri musajja abasajja banuna switi era omukazi yakuwa kaswiti mutwalayo wandibaddewo nolaba kyayagala kati bwotwala kaswiti weesibeewo nti ne bwaba yeetaaga kwebakako naawe bannange ekyo kiba kyalumu naye nga anaatuleka ne tuwonawo nenze ndaba ekitubu kyalyo nawandisose n'ogenda n'oyogerako naye kubanga gwakola naye bannange nze ngende njogere naye bwe yakubidde oli omusirikale olwo nze we bajja mu busomesa tulinga ng'abaalondebwa okubonaabona obubonyibonyi ffe bavubi ffe be batandise okutta tulinga nga museveni alinga eyatulonda batutte bw'oba otwala switi genda n'amagezi agasingawo kyakusaba kyonna muwe nze ne bwotadda kumbuuza ne bwotadda kuneebuuzaako kyakugamba kyonna genda tomuwa kaswiti kokka muweereko n'ebirala byonna siya obulamu businga ekyo genda wenna gamba nti neerese nzenna esasa olimanyi daddi yaleese bungi kankuweeko nomuko byonna bibyo
yangu ate mumbeera embi eyo supidi bagitambula akasiimi simanyi olina kyomusuubizaayo kyonna ekirala nze muteereddeawo byonna tannabiki basi kati kyetweguze kimala sooke tulekeraawo wandisose n'ogendayo tukuŋŋaanyeyo obwokulya obulala tugende nabwo ffenna wamu tasobola kukuba ffenna lumu ekiraba bw'atulisa esasi pa ffenna ku ttaka ekitegeko tebakuba ali wansi bw'ositula omuntu omanya ogenzi kati muleete ebiriwo ebiri okumpi ffenna tugende luki lumu mwe mukulembera minisita avaako wa mabega ate ani akulembera tannalabako saasoose gwakulembera kubanga gwalina n'obikwata tolina kyewatuteyo yadde n'ekimu kulembera buno anaabusiima bwe ajja busiima olabakiriza kaswiti genze kubwa sasi lya bwereere tasobola tuli basatu nawabanga ayagalamu gwebagaba naye tugende mpolampola fulani tekola eyo tekola tuli basatu oba tugenda omuomu ebifubikozi biweddeyo kulembera tugende beera ng'omusajja gwe musajja zaali wakumu n'okufa toyita munasikaali ono muganda waffe oli otya omanyi buno obaterako tugabira mu kabineti kirungi abaana tebali ku ssomero buno kati kano ffe tuli baawamu olaba bano bonna musemberewa kati ono madamu tuba bulijjo tukwogerako n'ak'okunywa bonna omalamu bino kakala nakojja kkanyi kiki maddekolamu kadduyiro kano wekatika oba mmwe mukola mutya nti mumukola mugiri ya kisirikale ko omuntu olabaawo nnyo olwo olwokukola dduyiro olwo kati tubadde tweteesezaamu ne madamu omanyi tukuteeseza bulungi buli tubeera ne madamu omusaala gwo guno ogw'emyezi 4 oyagala tugukuwe lumu n'egyo mu maaso oba tuleeteko olaba otya madamu yateese oyagala emyezi gino 4 tukugattireko na advance in fact tumwongereyo gumu ogwa allowance okulinda kugamba tuli bumu tetulina nnyo ki anti yalina okwogera janguwa tukole tutya anti obuzibu kati tetutegedde ki omusaala guno tumwongeremu ogumu ate ne mumaaso tumuwe yakyagala kyekyo kimunyizisa kikoze bubi tujja kubafuga kati akaliro mukawulira omwana yabasandabudde kati mwafunyemu ku mpisa gwani alesa bino ebyokulya bulijjo nga temubimpayo bankuyiwa obwongo. Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.